Yes, okay, tugenda Maso Violence Squad Film Productions. Entandikwa filimu atenete Lengi Pictures bonaba kutusaka entandikwa Tandikabutandisi. Songa Violence Squad Film Production beba kutusizaka entandikwa Jim Emma film. Iranga tuina muwesi kamadi wamu ne Kaliyango Molini. Echatandika Kawoya Mikailo. Echadi ntandikwa Kavasichere Teddy. Songa na guys genda munatete movie center awe nyini kukizimbe kia samuna Tandikabutandisi omubito murungi Ivon Jim Emma Liazen Wandeda Godfrey tuchali kwanjula ukwa filimu eno na Muganga Agnes na Mwanga Prose ngade kusukudini kwali echali kuntandikwa MUDUUMA entandikwa MUDUUMA kwetandikidda atenete Jim Emma Liazini ye director eranga ye producer wekifananye echali kunyanyula genda Maso atenete toyinda kuleka ndio subwa Lengi Pictures editor bayo toyinda kuleka ndio subwa entandikwa tugenda Maso atenete tulengera amaka agalabiko okubandi goge esolidde akabanga tuli mu Sakala Sakala yeyo era tulengera Sakala eno engeri gyefaananamu maka kigano getulengera kumbe erudda waliwo ate omwana obala atuuka n'ekinywa kyenku ku mutwe nga gy'akyama amaka gano ekyatandikabutandisi tugenda Maso atenete tulina kuleka ndio subwa MUDUUMA mwana nga asembera ekyanditandikwa Jim Emma Liazini yemuwandisa kale nno tuba tuli awo namukadoni yasanyuka nnyo okuleka nnyo omwana omuwala ono abambi amulowoozezzaako nnyo n'amanya jajja waali takyayinza kwetikkanku era muze yamusanyukira nnyo ono gwe bayita Kabasechere Teddy yatuva ku maaso Mukama Katonda omwoyo gwagwomuze kisa bambi nsingo temenyese mwana tu jangu ngabo omanyi ne Yesu yagamba abakadde abo mbenga mubayamba kuba baba tebakyakola ki tebakyesobola n'abaana abato abatasobola kweyinza mwojaaliye naye by'okuyamba bano abalina amaanyi yakomyewo omukuziika gye yabadde yalaze tugenda mu maaso baba era omwana ono kyakola kiri mu kkubo lya Bwakatonda kwetaaga naye odda kwandereyo ogabirira oba weereetera bizibu ekyali ntandikwa tugenda Maaso kale tuveeyo tuddako ewa Kabango baba ayita mu bbala akakasani alimu yekka ekyalitandikwa omanyi waliwo omuntu gwe batuuma erinnya ne limutambulirako musunsu abeerawo nga ye kwegamba anoonya waakola kiwamenya ekyalitandikwa fimu egenda Maaso bagiyita MUDUUMA AWUUMA kadi musunsu ali wano musunsu weesokojje nene musunsu obadde ki embeera zino zakulemerako kati emali eriwa leeta basi waliwo ddiru eva okutuka leeta endala zezo kati sisigaze rasita kwe kino ekintu saagala ate obeere nga weefudde nanyini kyo saagala bintu byakunzanyisa Kabango ojja kunzijjako waya sente ze nagundi emaali gye nakuwadde ya nusu kakaaga kati nze neetikidde bwereere lwaki gwe wate wagituteba naye wabadde otyayo wenagaine sente naye nazikubuulidde siyinza gamba sente nojompa akakaaga kano nasiya mususu yabadde nanyini maali n'agiwa Kabango yeefudde mbu ye nanyiniyo kati yagaba kino kye bayita okukyekera saaki n'amukyusa buli wamu yakunkwata awabi amala gankwatakwata linda ekyatandikabutandisi yakwata mu katambala kange senyiga nnuma yabuwamu nkebera goleka kebere saagala muzannyo kino kye bayita okukyambuwa mukyaggwiye sente ziweddeyo naawe batwe engwala n'eruma tokolanga ddiru n'omuyaayi tokolanga ddiru n'omuyaayi n'amugyamu n'engatta akebera buli wamu kati olabye mulimu kuwuli kale netuva etuddako ewa jjajja ayinamu okulumizibwa okw'enjawulo tamanyi oba ekigere kibadde kimutujjirira wano mpulira buli wenkwata oba mbanga akutte ku mudomo nga bajja bamukebere ofunye envunza banaye jjajja oyina envunza
envunza neerwawo okulabika naye kisinziira mbeera kimuwangalira kati jjajja envunza yamukutte naye n'envunza terina kisa kwegamba okuva ate negyeeruma mu nkanyanya ekyo nakyo kirala kati envunza yamukutte mu nkanyanya wano katulabe ekyobugagga ky'ekyalo ekisookerwako kikwanso wadde tumanyi kyakikozesa oba nakyo leeta otundula mpola gwe tujjayo omusuwa kira tulabe kantu kandi bubi kikijjayo gumba ojjayo gumba kano agenda okugera onzisi oyuziza kinywa kyo gyeyo ogendo ebadde ssebo nvunza yaddala kale nno lindako ebadde kewese kali kaye kavuddeyo ekibondo tujjayiwawo amafuta oyagala onteekemu bijja kumbalagala kati oluusi bassaamu omunyale naye tadda envunza eyo ono yamugaba bulonkoze bulungi envunza tembadde bulungi embadde bukiika naye ekyo kyokoze onkoledde ddala si bubi naye konyinamu olugoye kati jjajja agenda maaso n'agamba omuzzukulu ono abe ng'amuyamba ekyengoye jjajja bambi takyasobola kwoza era jjajja alaba ng'omwana ono mulungi amuyambye nnyo mwana alina empisa katuddako ewakabango ne mususu nga tonzigyemu lindako ndeete emaali endala kwejja okugabana zino watunze entono tulina naawe wagambye ntwale entunde tujja kufuna kati nkuleetedde trompa kati kakaga nkuweko ki namwe mwagala ebyokugabana kana akakaga nkuweko ki genda eri enfirimu egenda maaso ogenda okwekeregeza yigwana gwobedde onimba sente amuwadde ttaano namugaita balance omuye ogenda okulengera akutte ku kibimba obedde ayina zaterese mu nsawo ne naawe kabango tassa mu nsawo abadde atadde mu mugundi naawe genda eri obadde n'okunziba onzibi yakubye chenji nassa wano mu mpato wato wano omusajja amuguddeko mwana siddamu kutambuza maali yo babi ebyo kati eyo ddiru kyejoga muyaye mwana kati lengera engwala nkubye za mutwalo kyokka mbadde nkaanira lwasa njagala kati bwe tuveeyo mukolagana ono yagamba njagala embeera eyokaya neggwewo njagala mubeere nga muli bakyali essaawa lala yale naawe nedda tonyiiga musenze ono agamba omukazi we naawe ogamba omukazi wo njagala mwekube awangula yatwala omukazi teri kuddamu kukayanakaana muyombayomba olwaleero eggayangano bwerigwa engera kyebakola musenze munzijako soko munzijako basoko nyambekaawo soko nyambeko nyweze naawe nyweze omusajja musenze amuyo nanjola buyozi twagambe byaŋŋumi anjola ekyo manya bakubye musenze todda ku mukazi w'abandi musenze okubiddwa kati mukwate mu ngalo musajja muno yasooka kukololamu owulidde kasanja kato okitegedde nze kajonjo siwena nange era naawe era towakana kajonjo tonkonerera bate kusaidi yole ogwe bate kusaidi obusungu buweddewo okyagala nkuddemu jakuddamu nze ebigwo nkyabirina atukomaawo mukazi we kati mwegwe mukafuba era kajonjo wabulabe oba alya mmere ki kati teri byakuddamu kuyombagana eggeyangano livuddewo kati mufuuse bakyali olengera ekimalawo embeera y'obukubagano lutalo era tolowoozanga nti ebintu ebisinga ebivaamu emirembe kuba kuteesaganya wapi eŋŋumi zinyoosaawo oli n'amanya nti bulijjo munafu katuddako ewa jjajja kabasekere Teddy oligino n'emuzi
nagambye egenda butereevu wali eri kuna Tete Movie Center katuba tuli awo madde ngamba nti kumazi jajjanga nga muzukulu we takomawo abeera ne muzukulu we waka wano kati abadde amanyi nti ono bayagenze ku luzzi kali kumbe teyagenze ku luzzi yabadde alina waarazaawo akomyewo naye abadde azze n'omujaja awuli ayagala kunywamba ku caayi omugoye gwasigadde gwoba kati yabuuza waliwo ekyokulya nkeni waliwo omugoye ogwavumbikiddwa naye bannange ebintu byesakala byebisinga okunyuma kani nga mugamba mbadde enva eyo naye bwe mpise mu nnimiro nsanze ettooke eryo baalisaze ettooke lyagenze ababbi bakuno bali batema mmere n'eryawalini balitwala ate yajja asooka neyeebuuza naye ani asaawa emmere kanyankole gye bali efirimu egenda maaso kakati kabango ngendayo waggulu kulaba kireki oluvannyuma wampitako nga nteme omanyi ssebe ebintu by'ekyalo ebyo ne besi byange mubeera ku kyalo nga kuliko abawala babiri nga naye envubuka ziri mu 10 eyo kati buli omu ateega sniper nsasula sente zange gwe tonziziza mwezi nankanizayo sente zenkubanja waliwo ekigatto kye bande yavudde mu kibuga kani nga mugamba balina ekigatto nalina engatto gye nnaguze naye nga tenu kasite ne banga etuuse manyi nja kugira nfunemu akasente nja kuwa ngambo ja kunza ebyo saagala ebyo mbuzaabuze engatto gye watumiza yange oba yiyo sikuwa abaye balina ebigambo bye balimba naye nga tebikola makulu efirimu egenda maaso kwe kweyongerayo kakati nomunange namukadde ali wano nga tuba tuliyo nga aliwo omwami ajja nenveera era obona yazeewa bannange jajja ogenda okwetegereza aba akyabuuza muzzukulu we soka olindeko onaani zebidayo yeggwe waffe yenze munange yakudduka nenziruka nengenda mu kibuga nze nzuuno tuulira eri zebidayo yali yadduka kati ate kiki era ng'asooka gyamulamusa tujja nze munaye yenze balo myaka mingi zebidayo bukyanga agenda era dde ssebo nyabo oli bulungi mukwano how are you my baby mutya kiki kitole ki emyaka gino nezebidayo n'olyoka obeera mu kibuga eyo n'otwekweka myaka 15 todda tulowooza nti naye noweerabira abantu bewadweka eno naye obukugenda tewasiibula adduka buddusi zeebi nezeebi zeebi libadde twalwabi naye kati era ffe twalowooza waffe kata twabe n'olumbe kati omusika mmugyeko kuba nkomyewo nga ntuuka mu kibuga kati omanyi bino bye nagenda mu kibuga okuyiiya ngenda otuuka eyo ngenda okwetegereza yeetegereza nga kato kati ng'alengera ebiyingula baana bawala amabeere gali eri beesala obuwero batambula balinga abali ku madaala batambula neŋŋamba ze sidda mu kyalo neŋŋamba sidda mu kyalo z'ebiwaabwe mala kulaba byana biwala bino ebyebitiggula byakula nze nkubuulira gwe bebi ebyana byansobola enfimbi naye ssebo nange nanyumirwa bebi nkomyewo kati nkomyewo kinjokeza nga mga ekibuga kikokyeza nti bamukudde naggwamu nibewaleka baafu kati nga yamugamba ekibi okuva lwe wagenda n'abantu abaali balabika okuba ni be bakulu abatwala ekyalo baafa dda n'abakyala pressure kati ssebo n'abakyala pressure yamukuba oli omukadde kali waliwo bannamateeka bapya ab'akakiiko era n'amateeka baabaga mapya si wali muntu amala gadda ku kyalo kuno ne bamukkiriza enkomye okuba awendi ate kati nze waawo wano waali wange era bwe mba akomyewo otegedde waali wawo ekintu myaka 15 nga todda wuwo awawo waba tewakyali wawo byoliko
kati nga mugamba bookomyewo kale siwali buzibu lindako mala okulaba kuba amateeka gakyuka zeebi ekibuga kimwokyeza zeebi kati ogenda kumpa wabiri oyagala kunsiba nedda ku kyalo kwokomyewo munange tukulabanga mugwira asoose kwewaana yagwa mu byana biwala bitambula bikunkumuka biti kati sinnafuna kyakulya oli wakuno oli wawano nze balo owaawa ddamu bali bamalaya baba ekibuga kati kenzije mala okulaba ono oba tunaategeeragana onoolya ku mugoye tovaawo zabituula okay ate okutuula enfirimu egenda mu maaso era twagala tube nga tumanya ludda gye bigwera n'ekifaananyi leero nzena diru tufuli wankuba n'onswasa kati musenze nga tasanga munne kajonjo ng'amugamba naye omanyi wankuba nnyo naswala n'ekyamazima omuwala nali mwagala sobola kuwaamu ssente kono nyoba mmeka ngoyina ebbiri oli musiru ngenda kuziryamu mukene naawe kankuwa ebbiri gambye kola 10 ezeewompa 5 ng'ekikazi nkita omukazi omuta ono muteerawo ate ye mugalanda waabwe zibangi ku nsi mu kyalo kuno gaba 15,000 ezo ssente mpitirivu obanga agabya 5 yazijja wala mwana toddamu n'onsanga n'omukazi n'onkuba wano mba mpeddeyo gwe genda weeyagale yamuga agenda weeyagale ogambye kale 5 izinde efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaakano nno munange musajja mukulu agenda okudda ng'asanga mugenyika ng'amulamusa birungi kani nga mawulire kikweni siwali tabbo muli mutya kani nga mugamba obadde oyina gw'onoonya nkomyewo wange waka owuwo oli waawano gwe bakuyitani nze zebidaayo kakongoli jajja zebi zebidaayo weyaviira ku kyalo ono omuzukulu yali muto nnyo kati ng'olaba nkomyewo jajja munange gwe wuyo munange bakunyumyangako nenkwerabira okimanyi omuntu ogwomala emyaka 15 nga tomulaba abanga eyafa oba tokyamujjukira jajjawe yagenda ne seeti y'amanyi ewera kati alinawo muzigo gwa dduuka ozannya n'okuzannya munange mbadde nabeera mu kibuga mwana gwe netulya esappe ngeni sappe libaamu ennyaanya nyingi oli bwagatulidde amasappe oyinza ogoba agatunda mu woteri ki kumbe sappe kuba kwemulisa naye baaba ekivaawo sangidde ebirungi nesanga kino nesanga kiri kikese n'anyumya abiwala abirabye bye ku myaka gyegyo ensi yayonooneka newoba n'envi kobeere ng'otunulira mu nkwawa nga muzeeyo ono sebo oba n'ensimbi omukyala jja kyamaani tulina mupya kati nga mugana eno byakyuka ssentebe tulina mulala era n'abakyala yakyuka amateeka makambwe ennyo tebakkiriza muntu yenna kuva gy'ava kumala yingira kyalo bangaddene kale nno beewuunya nnyo mukyala wamulabe nemulabyeko dda kati obagenze baamubuuza bajjajja mukyala bayogedde amulamusiza n'agenda agenze kuleeta b'amateeka naye tamanyi kye badda nakyo bayinza okukomawo ng'ogalamira owulire sebo kale ebintu byonna nga bibadde tebibadde bibi kuuma ankomyewo gye nava era agamba abadde abeeyezza buli kimu akirabye n'agamba nnyo mu nsi muno okukutta kisaana n'okola buli kintu kyonna n'okyekola n'otuuka okuwummula n'olaba nga ddala oli ritayadi ensi neekwogerako nga ritayadi kale ekyo kyo munange webale kudda tusanyuse nnyo okuba ndi okomyewo munnaffe tukusanyukidde kaano tuba tuli awo eyagenza okuleeta ab'ekyalo nga baabano bakomawo ekirungi sikuli akutte ejjambiya oba muggo naye baagamba ni bakambwe nnyo kati abaita n'agamba mujje mulabe amawano mujje mulabe ekiri wano
Efirimu yaffe egenda maaso. Ate bano be baani? Bano beba amateeka baddawo. Beba amateeka baddawo? Bano nga nsanyusa okubalaba. Kale muzee. Eradde? Nnyo. Nyabo, eradde nnyabo? Nnyo. Musula mutya? Yemu yeno? Tuli ssebo. Mwebale kubeerawo. Kale ssebo. Nawe gyebale ssebo. Kale nnyabo. Muzee. Nkujjukira nga nkyali muto bwenti. N'emyaka mingi obuze. Nga mputu munene nagenda dda mu kibuga eyo. Munnange bassentebe bwe bajja. Okomyewo. Naye muzee. Wano wakyaliwo. Wulira. Akaddiba kadda waabukwa efaaniko mu lusuku. Oyinza odisuula ku ttale. Muzee nga tuwandisiza abantu wano twawandisizawo mukyala n'okubala twabalirawo mukyala. Twamuwandikanga na mwandu. Kati nekyo. Ebigambo byalaanisa okyuka. Muzee. Ebbanga muzee lyamaze nga taliiwo. Twagala totunde kati nga amugamba twagala munange oleete bizibu. Wano tetukyakumanyi era n'olumbe wano twalwabya. Weebale ng'omuzimu. Ovudde mu kibuga oyo ojja kujja n'amalala olabe nga abaawo wano oyagala okutundawo. Wano wa mukyalo ono tujja kukuba emiggo muzeeyi. Era togezaako layikani oyiye ekintu kyonna ekyokukulupya. Singa okumanya. Kati gwani kati. Kani gamugamba wayi gwe bakuyitaani. Ono yenna abakyala. Era yaliwo okulwanirira abakyala naddala abakadde abali emyaka gino. Togeza n'oyingira mu maka gano ng'olowooza niye gwe nannyini. Bano be yaleka abatabani ba Yowaana kati be bassentebe ate wa Yowaana balimu ekika ky'emiggo. Bakuba. Nanga zebidaayo. Naye nga yeyanjula bakyamani abakadde baali mikwano gye nnyo. Nze zebidaayo. Kati wendi nnyo. Lengera n'abakyala waatunula alinga essalambwa eryagala oluma. Sebinja kukikola. Ekyo buli kimu ngonze. Amateeka kintu kirala nnyo kobeere muntu mukulu omwana omuto akuwozesa. Nja kukolako. Omukadde. Ekyo muzeeyi saagala ogere. Wetuwulira omulanga gwonna omukadde ono okuwole wagenda takaaba. Mugambe ne kino. Baranti kike. Era talowooza gye tusula ajja sula wano kumpi n'akasenge kano okuliraana enkoko. Mama. Eri mu kisenge bamugobyeyo yasoose kwewaana ava mu byana. Ayinza okukemwa. Kale munne. N'ayagala engoma eva amaloboozi. Kati bamusindise mu kasenge. Abatayagalayo bamutadde mu kenkukunyi. Awo tusanyusa okulaba. Muzeeyi ategedde waajja. Kyankalanya. Ekyo sijja kukyankalanya. Ekyo kyo sijja kukyankalanya. Nebale kujja. Ekibuga kimala okwokya. Nolowooza olinawo pulaani. Nange mu. Baasi. Kale jali. Yangu boyo muzee. Yange manne. Kale baba. Kale byonna nga amaze okuleka ne bamwaniriza. Bamu. Ereko. Wabula ssebo yeesala akagatto. Muzeeyi yeetuningidde ddala. Kati bwe tuveeyo nga tujja tuddako mu maka amalala gaagano. Ssebo n'amaka g'ekyalo bago gabanga agaliko emmindi. Kizibu okusanga amaka g'ekyalo nga gaggwa. Ate bano bagyebakamu ennyumba emyaka gyonna. Kati n'omukyala aba ali wano omwami ng'akomawo. Eradde kulikirayo ddala. Omwami buli wakomawo ewaka ssebo aba mugenyi. ate gwe nako. Ozanya n'okuzanya. Omwami buli wadde ewaka aba mugenyi. Kati ng'asooka ayita omukyala sooka ojje. Wangi ssebo. Gwe nakamatti. Nga mugamba naaka. Nedda tewali mukama. Olinamu emputu nedda ssebo. Sirinamu. Oyagala kuleeta mitawaano manyi omusajja nga mukubi nga wa lugono. Atandika emboozi n'abanga ayomba. Onyooma. Nedda ssebo mukama wange. Nawe mbadde nkuwa. Mbadde banyi oyagala gamba ati nyomba kale. Kati abadde alina kyagala omuwa kiki? Kisenge kyabagenda. Wulira. Efirimu egenda maaso. Jankubuulire. Wangi taata wange. Okola otya? Omugani? Nedda just mali nyagala kutegeera oba mula. Waliwo omuntu gwagenda okuleeta wano. Banyina engeri gye mu. Kati ono kyava mbuuza ogenda kuleeta mulamu wange oba?
Nkeni bw'onoomanya yagala mugoba. Sister wange. Mujjawo. Kati Ate lwaki? agenda mugattako niyawulira nga ayagala kaaba amaziga gava mu mwoyo. Ndi lwavaamu. Edda taata. Kati ono bukyanga bamuleeta tazaalanga. Tewali wadde n'olubuto lwe yali afunye ne luvaamu akabonero akalaga nti asobola ozzaala. Naye ssebo. Ne munnange ng'oba onkubi omuggo taata wange tonkaabirira. Waffe babiri. Munnange. Nakingoge wamu. Edda taata walwamba wano. Wano waŋŋamba wange. Nula waggulu. Sooka otunule. Ati ne ku matafali ne kumba waleeta ki? Njagala ombuulire ku nnyumba eno waliwo nga tuzimba. Kiki waleeta? Nagamba sagamba tugende nkuwa ennyumba onzaalire wali ozadde. Noonya munnange. Oteddeyo ewammwe? Kati ky'olina okukola oba owulira ng'olemereddwa genda wammwe. Oba okkiriza ofumbe ne mujjawo. Omukazi ng'afumbye emaka emyaka nga 6 okudda ewammwe bane oluusi kiswaza. Naye okimanyi wodde ewammwe ng'oli mukazi oba ofuuse mwana bakuzuukusa ku makya okulima ebintu oba ojja byoza olwo oba okolera ku peesi y'abakadde bo. Nange nkwagala. Jjajja nkwagala. Kaakati munaye nga tusooka tudde ewa jjajja. Tebakano nondeetera kanya. Jjajja munnange yeebaza ddala omwana ono kyakola amuyamba. Byonna byakola biraga nti amwagala nnyo. Onkulire. Kani ng'amugamba mwanange engeri gye nkulaba okuze. Abikola. Laba. Sitawannole. Kani ng'amugamba. Kyeki jjajja kyoyagala nkola? Ayina kyagala babe nga bateesaako. Kyenkusaba. Ng'amugamba dde njagala onkolere ki? Beere mujja. Nze nyaga obeere mujja wange. Kyeki. Yamugamba se babeere mujja we. Jjajja. Nyaga tube nga tufumbira omwami omu. Bannange takyali mwami wange. Kani ng'amugamba ogamba ono bale yakomyewo kweni yapaana oyo tetukyagatta na buliri. Kyokka jjajja ka. Kani ng'amugamba jjajja mwami ki? Yo. Jjajja. Kati ayina muzzukulu we. Zaba. Kati jjajja engeri gy'alaba omwana ono engeri gy'ali omuwulize n'omukwano omungi gw'alina ayagala muwa muzzukulu we. Tolaba nga muzzukulu anti muzzukulu wange aba mwami wange. Kati bw'aba kigize ne kiba nga kigize ne kibeera nga deni mubeera nga tuli bajja na bajja. N'ekirala. Kati Kyali bato. mwene yagala kunyenyanga kedo. Kafe. Jjajja amwagaliza. Ne bannange avuye ekyalo okimanyi nti ebakooli gino bakuleetera omuntu nga bamukuba dde amanda naye ndooza kyava ku luwonzi. N'olwaleero laba omukazi n'omusiima n'otamugambako n'otumayo munno n'akwogererereza. Ekyo bayita okwogereza. Kati jjajja agenda mu maaso ayogererereza ddeemu eno. Ddeemu agisendasenda eterejje ku kiwangya. Bayi jjajja. Naye nno bannange ebyekyalo siwabaawo kusiima nti omwana alina otuwato. Engoye baba muganduula. Ozannya n'okuzannya. Kati wali ku mulimu. Yayina kubanga akolera nakivubo. Yesanga ayingira. Wa! Ndijja genda. Bakanona. Nyini gagasibaga Krisimansi. Abaniga bagaleeta mu lutema lwa liiso. Efirimu egenda mu maaso. Kaakano munnange. Tuba tuli awo nga waliwo eyingidde wa. Digidigi zamba ya bumbo. Yino ng'eyingirawo digidigi. Kaaka digidigi mu kujja. Digidigi yasibira ano digidigi. Efirimu egenda mu maaso. Era twaga tube nga tumanya ludda wajja bigwera ne sinema. Digidigi erese mazale digidigi. Digidigi yaleeta mazale digidigi. Oli tazaala. Bannange baana bawala obulungi siddya. Oyinza okubeera ng'oli mulungi kale omukazi ono ku bulungi bwe bambi. Era ebintu bino omuntu kasolabanga olabika bulungi eri abakulanga bakuwaana ssaba nnyo Katonda abe ng'akuyamba.
ebiseera ebisinga oyinza okulani Katonda kakuwadde obulungi obwo ate ayina ogubi gwakutereddewo so oyina gulabika kuba ni ogutebuka otya ngirira ate ni batu olagako wa maama kati bwe wandeka sitambula ate ni neza